بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل جلاله يوزبوا تمتدرز مجتيبوا سبحانه وتعالى إلى تملاجلنا السنة ينغاني من بكمبك محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقاماتي والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السورة يساقب مجزء عما سورة نيمبنيو mumpandiika yaayo so ng'ate ngazi mu makulu gaayo. Bwe yali ng'atulaamira sallallahu alaihi wasallam yatugaana okubeera nga tusisinkanye ne twawukana, wa illa ng'omu ku ffe asomye ne banne suratu al-asr. Imaamu Shafi'i rahimahullah ye kyeyafa agamba ng'asomye essuula eyo al-asr ti Allah ne bw'ataalireese mateeka malala n'abeeranga mu Qur'ani yonna yatulekera essuula emu yokka suratul asr yandibadde tumalira, kubanga ekuŋŋaanya buli makulu gonna g'oyagala. Kyova olaba sallallahu alaihi wasallam kyeyava agamba nti naweebwa ebintu bitaano, naye ng'ebintu ebyo ebitaano Allah subhanahu wa ta'ala teyabiwa bannabbi bannanga baakulembera. Naye mu bintu ebitaano omubaka Allah subhanahu wa ta'ala byemuwa yagamba nti naweebwa jawami'ul kalima, ekuŋŋaaniro ly'ebigambo. Allah yampanga ekigambo kimu naye ng'amakulu agakivaamu magazi, nga kirimu ebigambo eby'enjawulo by'oyinza kijjamu oluvannyuma lw'okukifuna. Naga nti naweebwa ekuŋŋaaniro ly'ebigambo. Naye Shafi'i agambye nti Allah ne baatandise essuula endala zonna n'atulekera essuula emu suratul asr yandibadde etumalira. Allah bwe yali atandika essuula eyo, ssuula y'e Makka nyimpi nnyo era aya zaayo nyimpi. Bwe yali agitandika sallallahu alaihi wasallama, bwe yali agitandika Allah jalla jalaaluhu yagitandika bil qasam, nakulayira. Bwe yali alayira abamu tugamba nti yalayira mulembe, naye bo abatusinga okutegeera Qur'an al-Karim bo bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala, bo bagamba nti Allah kye yali alayira akaseera akayise ku muddu nga talina kalimu kalungi kakoze mu kaseera ako, eddakiika 5 oba ssaawa nnamba oba ddakiika 3 ne zikuyitako omuddu ne zigenda nga zigendedde awo ffa. Bwe bakubuuza kyokoze mu ddakiika ezo 3 kyoyinza okubeera ng'olage wa Allah nga tokirina, kyava Allah subhanahu wa ta'ala alayira akaseera ako. Muddu atuuka mu kaseera ewa Allah, mu kaseera oba ku lunaku lw'enkomerero, twagenda kulaaje n'agambe nti ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah, nga zinsanze ku ebyo ebyampitako ku ludda lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'aliba ayogera ebigambo ebyo byonna, Allah yagamba nti wahum yahmiluuna awzaarahum, nga yeetisse enguguye wagenda okwogera ebigambo ebyo so nga mu nsi yalimu, naye nga tafaayo okukola ebyo Allah byamwagaliza kukola. Kati atuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yajjusa ku biseera ebyamuyitako, byamalanga ng'ali mupiira, byamalanga ku bano bakyando b'oyitako ku kkubo, Abdullah n'ayitawo naawe n'oyimirira awo olabe kyando ali awo ku kkubo. Ebiseera byamalanga ku mayirungi, ebiseera byamalanga mu kunywa emyenge,
omuntu yagambye agenda okugamba nti ya hasrata ala ma farrattu fi njabillah, nga zinsanze, nga nzikiridde, nga nafaafaaganirwa, nga nalaba ku biseera ebyampitako ku ludda wa Allah wange nga sina kenneekoledde. Allah yagamba nti ekiri mukaabya bw'atyo, wahum yahamiluuna awzaarahum kaamilatan, nga yeetisse enguguye ku mutwe gwe. Alaba bye yeetisse yali tagwanira kubeera ng'abyetikka, naye lwaki azzeko olwo n'abyetikka? Wal asr, abakubanga erina ebiseera bye yamala mu bulamu bwe obw'ensi, n'amala essaawa 2, n'amala essaawa nnamba mu ddwali awo ayogera ku gundi, ayogera ku gundi, alina eddakiika 3 ge yamala nga yagamalira mu bintu ebitaalinamu mugaso. Kyava ajjeewa Allah we atandika okubeera ng'akaaba zinsanze, nga zinsanze oyo wa anna lahu dhikira, takyamuyamba. Bala mu biseera byo byonna kyobalaba nga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu ttaqullah, wange omukkiriza nkulaamira tya Allah wo, waltanzuru nafsum ma qaddamat lighadin, era bw'obeera nga wooli buli ssaawa tunula mu byolina olabe kikyokulembezza enkya, ti singa nfiira wano, singa Allah nkoowoola, nina kyennyinza okulaga eyantonda mu buwangaazi bwe mmaze ku nsi, oba bwakakeera ku makya kikyenkoze ku ludda lw'oyo eyantonda, nkozeeyo ki? Bw'olaba tolina muganda wange ampuliriza, ojjukizanga Allah ayo Allah gy'agambye nti wal asr, Allah alayira akaseera ak'eddakiika 2, ebiseera bye twamala mu mawuledi nga bakuba amataali tuzikira, ebiseera bye twamala mu nnyimbe, ebiseera bye tumaze mu mipiira, ebiseera bye tumaze mu kampeyini za byebufuzi, ebiseera bye tumaze bitasaana. Omuddu amala ennaku 4 newakawe taddayo, wabula ali mu kampeyini ng'atambula azunga. Wal asr, ojjukiranga nnyo akaseera ako akagenze, tusenga bukyenkya Allah subhanahu wa ta'ala n'akutwala gy'ali, osobola okukamunnyonnyola nti nakakola mu kino? Toli bw'oli Allah gw'ayogeddeko mu Surat An'am atandise okwejjuza nti ya hasrata, ng'okufaafaaganirwa kuli gyendi, nga nfaafaaganiddwa, nga nafiirwa ala ma faradtu fi jambillah, ku ebyo ebyampitako ku ludda lwa Allah wange subhanahu wa ta'ala, waliwo bye nali nteekeddwa mumukolera, fil haqiqa saabikola. Naye bw'otugenda wali, bw'otambula lwogera wali ku lubiri, osiŋŋaana abantu nga bayingidde ku makya essaawa 12 ez'okumakya, bajja kuvaamu enkeera essaawa 12. Naye ya hasrata, akaseera koomalaze awo essaawa 24 oli awo, bw'onojjewa Allah olizimulaga nti wano nali nkolawo ibaada yo, oba nedda? Ebbanga ly'omalamu owino, mbaka yagamba nti ahibba albiladi ila Allah masajiduha, ebifo mu nsi muno Allah byasinga okuwagala, Allah byalaba nti abyagala nnyo muzikiti. Wa abghadu biladi inda Allah, n'ekifo kyasinga okuba nga kibi nnyo Allah takyagalira ddala, Allah kyanyiigira kyasunguwalira aswaquha, bwe butale bw'ensi eno. Kyokka ate mwolina okunoonyeza ki? Riziki. Nabbi kyagambye nti adduniya mal'un, ensi eno nkolimire n'ebyo ebigirimu. N'agamba nti okuggyako okutendereza Allah, n'ekyo ekiyamba okutendereza ani? Allah.
nti mukatalo omwo mwokedde ku makya abaffe ofiiriddwa oba okayingiddemu n'oganyulwa kubanga omuddu ayinza okuba nga abadde mu owino ng'omudaala gwe alhamdulillah emmaali gy'ataddeko ekkirizibwa okutundwa ya halaali bwedda musajja wattu akoola abaddu jange ogule ali ku halaali we abadde ayingiddwa yagisomye ng'ayingira mu katalo omwo bw'amaze okukola ayagala akwate ssente ezo atwalire abaana be emmere balye olwedda kyekimulafuubanya olwedda kyekimutawaanya bw'ebeera nga si embeera kw'oli wal asir ojjukiranga akaseera akakuyiseeko ng'oli awo mu lwali mulimbagana buli omu ayogera kyalabye ngewa Allah mu bigambo byamwogedde temuli kalungi n'akamu n'agamba nti innal insana lafil khusr omuntu akaseera ako abeera mu kufaafaaganirwa akagenze nga togambyeko nti subhanallah akagenze nga togambyeko nti la ilaha illa Allah akagenze ng'essola basadde tosadde akagenze ng'ezzaka bagiwadde gotowa akakuyiseeko k'olinda okweyagaliramu nti omwaka ogumazeeko ng'ennaku 360 Allah zaakuwangaazizza nga takusse bw'obalamu ennaku oba ebiseera by'ozzizza ewa Allah wo obala bibale ennaku 360 senga otuula n'obala omwezi ku mwezi ebiseera by'oyinza okubeera ng'olaga nti naamu nti ebiseera bino nabimala nga kyenkola nkola ekyo Allah kyeyanzikiriza okukola saafiirwa nafunamu empeera mu byo oyinza okwesanga ng'olonda mu bironde lwaki obironzeemu nti ebiseera ebisigadde ebirala wali mu kufaafaaganirwa naye bali kuleeta ng'olaba akaseera ke wamala ng'ogenda kuziika muganda wo omusiraamu n'otuula waali n'omusaalira n'omusitula n'omutwala omuteeke mu ntaana ng'ekyakutwala tewagenda kubeera nga lwakuba nti Yunusa omumanyi nnyo Yahya Rondi omumanyi nnyo wabula wagenda ofune ku mpeera bwe bali kulaga akaseera essaawa egyo omala oba essaawa 2 ogenda kwegoma nti kale senga nawangaala nga bwentyo kyova olaba nga Allah atugamba mu suratu al-Fatir ti awalamu nu'ammirkum nga abantu bagambye Allah waabwe ti rabbana wahum yastarihuna fiha nga abantu bonna baggweredde mu muliro bw'alimala Allah okuyingiza bayingiza mu muliro bagamba Allah waabwe nga bali mu muliro gwabwe ti rabbana ay Allah absarna byonna biwatugamba tubirabye watugamba nti omuliro gyeguli naye tukoze eki tugulabye ebibonerezo byewatugamba nga nti wabiteeka mu muliro tubirabye wasami'na amatu gaffe gonna tugaggudde gawulidde buli nsonga naye faruji'na tukusaba kimu tujje mu muliro muno otuzzeeyo ku nsi tusonyiwe lwaki tuddeyo ku nsi kyetuva tukiraajanira otuzze ku nsi na'malu salihan tukole emirimu emituufu egyo egyatuyitako nga tukyali mu nsi olaba bw'ogyejjusa okakasizza nti waliwo biwali oteekeddwa okukolera Allah wo naye wava mu nsi muno nga tobikoze kati omaze okufa otuuka eri Allah nga Allah amaze okukusalirawo nti wava mu nsi ng'ogaanye okuwulira kyenkugamba yingira omuliro tagenda omuntu kugaana agenda kukuyingira kubanga awulidde oda emaze okufuga naye bw'alimala okulla oda ng'emaze okufuluma
bwalibeera muli rabbanga agenda gati rabbana mukama waffe Allah absarna byonna wetulagaanyisa tubirabye teri kisigaddewo kitalabye ate wasami'na amatu gaffe gamaze okuwulira tutegedde naye farji'na tukusaba kimu tuboneredde tujje mu muliro tuzzeeyo ku nsi naye lwaki balaajja n'abakomewo Allah yawa ensonga zaabwe ekyo ekibeegombesa okubeera nga bakomawo ku nsi bamugamba ti na'malu saaliha kyetuba tukusaba otuzzeeyo ku nsi tugende mu nsi tuddeyo tukole emirimu emituufu fiima taraktu mu ebyo bye naleka ntegedde olina bye waŋŋamba okukola n'embireka naye nzizaayo ku nsi mbikole so nga walinga mu nsi nga bagamba nti wal asr jjukira akaseera kojja okwejjusazaamu omuddu bw'alimala okulaajana bw'atyo ng'akoola eyamutonda ng'amusuubira okuvaayo eddoboozi ery'omuwanguka ery'obuzadde agambye nti Allah tikale nkuggyemu alirinda nga taliwulira aba ali awo ng'eddoboozi erivaayo limwanukula limugamba nga naawe bwe nkugamba olwaleero ampulize mu kirasi yaffe eno ti awalamu nu'ammirukum ma yatadhakkaruna fihi man tadhakkara Abdullah muddu wa Allah wange Yahya Lodi owange Anisha owange muddu wa Allah mpuliriza Allah ajakana saakuwangaaza emyaka ng'emyaka gye nnakuwa obuwangaazi bw'osanyuka olwale bwe wawangala mu nsi bwa myaka 40 gaweze saagakuwa emyaka ekyo nali mmanyi ki gye nkuwadde alina amagezi gimumala okumuyamba okukola okwebuulirira naye wagikolamu ki bw'owangala ofuna ki olw'omugamba nti nali mwaseno wal asr inna al insana lafi lkhusr mwaseno omwo mwe wali mwagambye tiwafaafaaganirwa mwaseno omwo mwe wali wafiirwa tiwafunamu kalungi essaawa gy'omalamu ennamba waviiramu awo tegereka mu nkuuka gy'ogenda okuyingira wafiirwa essaawa 18 wamalamu waviiramu awo inna al insana lafi khusr muntu agenda kukaaba ng'afaafaaganiddwa ng'alaba ebiseera bigenze takyasobola kubeera ng'akomawo wabula byo bigenze bigize ki bigenze onejjusa onooganyulwa ewa Allah teri kwejjusa kyova bayagamba wala yu'dhanu lahum faya'tadhirun Allah tagenda kukkiriza muntu yenna kwetonda ku lunaku lw'enkomerero kubanga chance y'okwetonda tegiraki teriyo obulamu wandibadde oyagala okwetonda wandibadde weetonda ng'okyali wano ku nsi wal asr inna al insana muganda wange jjali yawowangaalira mukyala gwampulisa wowangaalira ng'oyambadde akagweka akatanga ako okasaaliddemu sola subuhi ne dhuulu olisaaliddemu magalibi bwetyo mpaka lwo n'amaliriza isha oli mu kufiirwa ogenda kwejjusa ebiseera ebyo biwamala ng'osaalira bubugwe bwo obwo obutangaala kubanga Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yatugamba nti agamba mukyala we Aisha in sallati almar'atun omukyala senga asaalira fi thawbin shifaat mukagweye akoluwewere fasalatuha batilan essola gyasaala gyaba asaaliddemu aba amaze ebiseera ebanfu gye ndi wa Allah wange tabonyebonye tasadde ebiseera byamaze mu ibaada omwo mbaka amugambye nti essola ye ebanfu songa mu lunaku mw'osaalira oleka omudaala gwo mu wino
oleka omudaala gwo mu sawuli yako, olese edduuka lyo, akeedi batambula buli omwana anoonya ssente, gw'ogambira omwana nti ngenze kusaala, n'ojja ng'oyita mu kanyigo k'abantu bakutomeza obusawo, ono akulinnya, ono akusindika, ono akutomedde. Lwaki ojja owagaanya ojja mu muzikiti? Emmaali wo ogireseewo awo mu owino oba mu kikuubo, ogireseewo awo, olesemu omwana. Bwe wajja eri mu kineewa byatunda, obwesige tobuyina, omaze gamulekawo nti kangende mala okukola ki? Okusaala. Olaba amaanyi g'owaddeyo, olaba obuvunaanyizibwa bw'owaddeyo, olaba bwe baaziinye bw'oyanukudde. Naye bw'ogenza okujja mu swalayo wano mu muzikiti nga Mariya mukazi watte osaalira mu katimba, lwaki abantu bakutomedde? Olugoye lwo luddugalidde ki ng'oyita mu b'emigugu? Olugoye lwo luggalidde ki ng'oyita mu batunda emmere? Bakuyidde supu ojja ozuuga oyitawo, ojja ozambye osaale. Ki ekikuleeta okoleka emmaali yo ogamba nti ngenze kuyimirizaawo ibaada? Naye agambye ti insallati mar'atun, kyala senga asaalira fi thawbin shifaaf, mu kagoye ako ak'oluwewere, fasalatuha batilatun, essalayo ebaafu. Oganyuddwa oba ofiiriddwa. Kaifa anta ya Abdullah, kaifa anta ya Abdullah, ya Sulaiman, ya Yahya Lod, ya amiri waffe mu gurupu, olese emmaaliyo n'ojja osaale essola 5 dhuhuri ogisadde, naye empale osaalidde mu zikweya. Wal asr wazza mu muzikiti ng'essaawa zikyali 6:00 weeyuna, olaga imaani ejjudde, olaga imaani ejjudde. Noga kangende nninde ku ssala mbeerekaawo. Naye Abdullah azza okusaala ng'empala yeesukka obukongovule. Yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti thalathatun, abantu 3 la yukallimuhu Allah yawma alqiyama, Allah tagenda kwogerazaganya nabo ddoboozi lya kisa. Wala yanzuru ilayhim, Allah tagenda kubatunulako. Wala yuzakkihim, Allah tagenda kubawonya muliro. Walahum adhabun alim, balina ebibonerezo ebiruma. Balina ebibonerezo ebigira ki? Ebiruma. Sahaba bayita Mu'adh ibn Jabal n'amugamba ng'awulidde omubaka ayogera ebigambo ebyo, n'amugamba nti khaabu wa khasiru. Man hum ya Rasulallah? Nga baswadde abo. Khaabu, nga baswadde, wa khasiru, nga bafaafaaganiddwa nnyo. Man hum? Bebaluwa ba ya Rasulallah? Olaba ebigambo byakozesa omubaka? Khaabu, abiti khaabu, baswadde, wa khasiru, bafaafaaganiddwa, baviiriddemu awo. Beebaluwa ya Rasulallah? Bwe yali atandika sallallahu alaihi wasallama okumenya, yagamba nti almusbil, oyo yenna akweyesa engoye, oyo yenna akweyesa. Yagamba nti almusbil, yenna gw'olaba ng'empale yeesukka obukongovule. Waqad khaba man dassaaha, aswadde oyo akwessa omwoyo gwe ebyo by'obujeemu. Mw'osaalira dhuhuri, mw'ojja okusaalira asr, mw'ojja okusaalira magharibi, mw'ojja okusaalira isha, ne subuhi z'osaaliramu. Sola mmeka? 5 yawmiya. Nabbi agambye nti abantu 3 tagenda kubatunulako, naye omu ku 3 gwayogeddeko agambye nti almusbil, akweyesa. Kanzu gy'okweyeseza,
mpaleyo gyokweyeseza. Lwaki tobaamu nsonyi Abdullah muddu wa Allah? Lwaki tobaamu nsonyi ya Sulaiman? Lwaki tobaamu nsonyi kula kigambo kya mbaka kyakugambye ti man jara thawbahu fi salatihi khuyara? Tomuntu yenna akeera enkya n'asaalira mu lugoye naye nga lusukka obukongovule, nga lusukka olukongovule. Yagamba nti swala gy'osaalidde mu lugoye olwo tekuwonya muliro. Esswala gy'osaalidde mu kanzu eyeekweya tekuwonya muliro. Abange abatukiwale essuuti ze mwambala ezo ezikweya mwosaalira. Abange mumaboosa embaga zino enkafiiri ebikazo ebyebirera bye mwambala ne byera ettaka. Esswala gy'osaaliramu tekuwonya muliro, ate tekuweesa jjana, tekuwonya muliro. Ayogera bw'atyo yoyo Allah gwe yagamba nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Tajja kwagala kwenga ayogera. Lwaki ofaafaaganya okutuukaawo? Lwaki weeyita nti mwagala nnyo Allah wammwe naye ng'ate temumwogira ki? Temumwagala. Mummwe mulimu abaddu abambala ebisaati bino ebyobufuzi, ebisaati bya DP bikomeeri, ebisaati byammwe ebya yero. Ompaka byagaana abantu okubyambala, mubyambala kubanga olaba nti ekyo kyagala. Mulimu abaddu abeFDC, ebisaati byammwe mubirira, mubyambala era okitereka kya buvunaanyizibwa, toyungako kitali ekyo. Mulimu abaaseno mwambala ebiwala ebimpi naye Allah agamba nti tokweyesa olugoye. Allah agamba tokweyesa olugoye n'olusaaliramu essola ng'okotosa omutwe gwo. Naam, abakola abalowooza nti otidde nnyo Allah kubanga ekito kyonna okimalidde wansi neweerabidde nti olugoye lw'osaaliramu telusaalirwamu. Mutwe ogukotese naye olugoye lw'osaaliramu terugira ki? Telusaalirwamu. Naam, kyagamba nti khaabu wa khasiru. Muddu wa Allah oswadde ofaafaaganiddwa. Ali oyo almusbil, akweyesa. Kyagamba nti wal asr innal insana lafi khusr. Omuntu ali mu kufaafaaganirwa. Mwannyinaze ali mu gurupu yaffe n'akateeteeyi kojja okusaaliramu n'osiba leesu olowooze nti olimbalimba Allah tamanyi nti munda oyambadde kateeteeyi k'oyuzeeko n'omala okukavaako wabweru wali olinnye ekigere, wabweru omaze okufuluma kaleesu n'okasuula ebweru n'osigaza kasikaatiko ne bulawuzi. Omubaka yatugamba nti al'inuhunna, bwe tukusanga tukusabire nti Allah akubonereze, Allah akuseeko ekikolimo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bwe tunaagaana okukolemera kale tulekeyo. Fa innahunna mal'unnat, ye Allah subhanahu wa ta'ala yabakolimira dda. Lwaki oyambala bw'otyo nga bw'oba ogenda okuzika ya Fatima ojja kiboardingi n'olaba nti agenda okuziika tayambala mpale n'ojja kiboardingi n'obeera ng'okyambala kubanga olaba tosaanirayo. Wal asr, ekiseera ekyo ky'omaze mu ssolayo oviiriddemu awo. Toganyuddwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala akalungi tekaliiyo. Essaawa z'omaze ng'oyenda toganyuddwa. Ojjewa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukubonereza. Lwaki oyenze nga yaggaana Allah subhanahu wa ta'ala? Lwaki? Embwa eyende naawe oyende, embwa eyende naawe oyende. Njawulo ki eri wakati wo naye? Anga Allah yagamba walakad karramna bani adama, wankizo ku mumbwa.
wakizo ku mbizzi naye ojjeewa Allah nga ggwe muddu wa Allah mwannyinaze abakyala 8 beetoolera ku ggwe n'embwa ekuŋŋaanya embwa zinnaayo 10 naawe olina 6 okukwendako nga Allah yagamba wala takrabu zina toyendanga wala takrabu zina muddu weegendereze bwezi buleke n'oyenda bagenza okumaliriza nga Allah akugassa entumbwe ku ntumbwe ginnaayo bakutadde mu ssanda 3 bakuzinze ogenzeewa Allah kalungi kaluwa kwogenze nako ne janaba ez'emyaka 10 janaba gy'ogamba nti janaba Allah yagamba nti bw'ogenda bw'ofuna janaba munaabe yagamba mugenda eri bakyala bammwe munaabe bamma mwerooteredde munaabe yagamba nti bw'oyendaga naaba yagamba munaabe janaba nga zakubeera n'abakyala bammwe ogenze n'omusaba ewa kitaawe bw'obeeranga naye naaba naga nti bweweerootereranga gira ki olaba byombi bwabireese nagamba nti bw'oyendanga yanaaba ebiseera ebyo byomaze ng'oli mu mbeera ezo ofaafaaganiddwe wa Allah kalungi tewaba kyagambye nti wal asr inna al insana lafi khusr muntu ali mu kufaafaaganirwa okaaba zinsaazi ewa Allah kalungi ki kooganyuddwa mugenda kuba mbuutu kiro paka saa 6 z'ekirombo kubanga omwaka gukoze guweddeko osanyuka nnyo kubanga okoze ibaada nnyingi zozirina Allah yagamba nti atagenda kufaafaaganirwa alyogo illa alladhina amanu wa amilu ssalihati watawaasaw bis-sabri watawaasaw bil-haqqi watawaasaw bis-sabri bintu bimeka bina mu bantu abali mu nsi abatagenda kufaafaaganirwa illa alladhina amanu okujjako oyo anakkiriza Allah n'ategeera ati Allah ali omu Abdullah n'otajja enkya ku Juma n'ojja bukulubire abantu babeera mu byalo bajje bazunga bajje mu kibuga nti bakole ssente tewali lubayitako bukwanga olaba ku nnaku luno olusooka bantu bava mu byalo bajje mu kibuga mu bakole kubanga olunaku olusooka bulukuyitako olunaku olusooka bulukuyitako nga tokoze omwaka gujja kuwako ngubonaabona osiŋŋaana n'omusiraamu ng'ekitooze kyakirina n'abufaatimu akirina n'abdullah akirina n'omusiraamu akirina wakiri ekintu kyakitunde layisi kubanga omwaka guyinza okuggwako mu nga tafunye naawe kirowoozo kirina omusiraamu olaba bw'okaafuwadde olaba bw'oli omushiriku bw'osuubira nti bulijjo akugabirira zonna z'ofunye omwaka oguwedde z'ozimbyemu ennyumba z'owereddemu abaana ozikolako olwo nga lumu lwaki tokkiriza nti eri akugabirira ti riziki eyiyo yagisimulula lwaki abantu eri abaavu ng'ate buli omu adduka nga lumu akole bonna bandifunye ekyo ky'ogenda okukola oba mu kufaafaaganirwa oba tokkirizanga Allah kubanga buli ssaawa ogamba nti Allah n'omulimba ti alhamdulillahi rabbil alamin otendezebwa ggwe omulezi w'ebitonde nkimanyi ggwompa kati ate ozza omwaka gugwe ogambe nti Allah otendezebwa ggwe atugabirira naye ate enkya ogenda kukeera ojje mbu omwaka gukusanga ebweru kubanga bw'otaakoleyo ssente nga lumu omwaka guyinza okugwako ng'obwavu bungi bonna Allah be yawa bannange abantu Allah subhanahu wa ta'ala be yawa amagezi bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tebeera guzalaguza omuntu yenna akkiriza nti akkiriza Allah nga waali nti akulaba buli kyokola mutawakkala ala alhayyi Allah yagamba nti mwesigamire mwenna mwenywereze mwenna mwekwate kwoyo omulamu alladhi la yamutu atafa mwekwate ku mulamu mwekwate ku Allah omu mulamu oyo atafa naam temwekwata ku ttaddeewo tokwegaza okwekwata ku bazekketta kubanga baamwokya n'afa
teweebuuza kwoyo kubuuza abali awo, togeze okwekwata ku Yesu kuba ye taliiwo, togeze okwekwata ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubanga yafa, kwata mateeka ge yaggamba. Togeze n'ogamba nti nze Muhammadi bw'akulembera mba apangudde oli mukafiiri nga Peter bw'afaanana kubanga yafa, wabula akwagala kutwala mateeka ye ge yakusomesa. Amateeka ago bw'onaagateeka mu nkola kwayagala otambulire. illa alladhina amanu kullaka abakkiriza wa amilu salihati, abo bakola emirimu emituufu ne babeera nga balaamirigana okukola amazima, ne babeera nga bakubalegeza n'okubeera nga bagumiikiriza, be batagenda kubeera nga bejjusa akaseera ako wal asiri. Abange maize ebigambo byange b'ebitiibwa nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye mu maaso ge nga ffenna twekutte ku ssuula eyo, tuleme kubeera nga twejjusa mu maaso g'essiba Allah akaseera akaatuyitako nga tuli mu kubeera nga tuli mu bintu eby'omuzannyo. Barakallahu fiikum wa jazakum Allahu khair. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo olwaleero, tubasaba tubuulemu n'ebyo bye muyiseemuuko olwaleero. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.